kati ebbanga liweze nga poliisi ejja eremesa enkungaana za bannabyabufuzi bano nga kw'otadde n'okubakubamu omukka ogubalagala. Wabula bano bategeezezza ng'embeera ya kkapa egoba emmese bwe batakyayinza kujeebeera nga kati baagala batuule ne minisita w'ensonga ez'omunda Ronda Kayirima ne Ssaabapoliisi Kale Kayihura ku mmeeza emu. Twagala tusobole okubasinkana bo batubuulire kubanga be baduumizi kiki kye bandikoze singa bali mu ngato zaffe, kubanga ffe tugoberera amateeka naye buli we tulaga tusanga ab'emmundu be batulinze. Wabula bategeezezza nti baakugenda maaso n'enjiri yaabwe abakulu bano ne banaaba tebabasisinkanye, kyokka nti baakugenda mu kkooti singa tewabaawo kikolebwa. Tusobola n'okugenda mu mbuga eza kkooti kubanga constitution etuwa obuyinza, bwe kiba kyetaagisa twagala kkooti nayo ebeeko ne byegamba. Emirundi kati giwezeeko nga buli awalangirirwa olukuŋŋaana lwa bano ku nkyukakyuka mu by'okulonda kwa Uganda, poliisi ebalemesa okwogerako eri abantu. Baatutegeezaako nga poliisi era ne baba nga tebagoberera na mitendera gye balina kuyitamu okulaba nga bakuba enkiiko mu bitundu ebyo ebyenjawulo. Public Order Management Act poliisi gyegamba nti gyesigamyeko tenaba tandika kukola kubanga etteeka liragira nti minisita alina okufulumya order ate efulumya mu gazeti ng'eraga olunaku ki etteeka lye litandika okukola. Bino birambululwa bulungi mu kitundu ekisooka eky'etteeka eriruŋŋamya enkuŋŋaana. Bavumiridde n'engeri gye bazze bajoonyesebwamu n'ekya poliisi okutuuka okubafulumya emikutu gya leediyo gye babeera baweereddwa akakisa okwogera eri abantu. Bannabyabufuzi bano bazze n'ebbaluwa eziraga obukakafu nti bazze bawandiikira poliisi ku nkuŋŋaana zino, wabula ne beekangira eyo poliisi gye baba basuubira okubawa obukuumi ate ng'ebatwalaganya. Wabula okusinziira ku poliisi empandiika y'ebbaluwa zino naye ekyalimu ebirumira. Solomon Kawesa, NTV Akawungeezi.